Okay. So omanya ekyo kyekigulawo channel eno. Shamima Jali erinnya lyange yaneddira mutima omuyanja ndi mukyala proud muslima ate ng'era ndi mukyala alwanirira eddembe ly'abakyala mu ggwanga lya Uganda kossa n'okugezaako okulaba nga tumotivating omwana omuwala ow'obusiraamu. So njagala okusooka okuyisaawo sponsors ba channel eno okuli Bubbles Beauty esangibwa eri ku New Pioneer Mall level 4 genda babeere nga tebakola ku lususu mu ngeri yonna naye tebeerusa. Era gwe wenna abanoonya genda ku New Pioneer Mall oba tunula wansi ku video yaffe waliwo scroll egenda ekkirira bweti eyo nno bw'okuba ofunako ennamba yaabwe y'essimu ate n'obeera nga bakola ku lususu n'obeera nga ate oshana na buli ssaawa n'obeera nga teweeyiyeeko ka make-up n'obeera nga Grace Khan. I know. Yes. Olinacho nkwataako. Ondabikidde bulungi nnyo. Ekibanga bimaze nga sikulaba. Wow. It's a surprise to us. Alaikum salaam. Oli otya? Olina empisa ku nze. Ate kugwe wekka mama. Jjajja Sounds bakola ku mikolo gyonna egy'enjawulo okuli embaga, kwanjula, gwayina show yonna oli muyimbi weetaaga Jjajja Sounds wano ekya sound bakyesigaliza nokola stage yo oyagala screens ku mukolo gwo ogw'embaga weetuukire direct obeere nga gy'obeera opangisa screens zo ate babeere nga bakukolera ekintu ekirungi sound aveeyo bulungi nga taliimu kavumbeera konna. Aba eco photographer and videography basobola okushootingira movie basobola okushootinga akalango okogwa ina business bakuba ebifaananyi ku mbaga kosa ebya birthday kosa okwanjula ate ng'era bawa abaana abo abato gwalina omwana eyo amaze okusoma ayagala genda mu institute oba yavaamu ebintu n'atabitegeera bulungi ebya kamera kosa computer byonna babeera nga ate babisomesa abaana nammwe abaagala okukola internship. Yes, katate ku Mimi's Glamour Palace bo basangibwa ku Saapolo. Gendawo babeere nga ate bakuwa engoye zonna ze weetaaga okuli hijabs ebiteteeyi ebiwanvu engoye zonna eziri decent. Mulimu ez'abaami kuliko n'ez'abaana abato. Beera ng'oyitawo awo ku Saapolo ngadda e Makerere oba ku kkubo ekidde e Bwayiise ojja kuba olaba edduuka eddungi eriri awo Amatiribona. Kyamawo babeere nga bakolako. Basponsa batugenda kuba tubayisaayisaamu nga bwe tugenda mu maaso. Tujja kuba nga tuwummulamu ng'ate bwe tufuna ku Bulango bwe tuwummulamu bwe tufuna ku Bulango. Tukyalinayo bangi nnyo tuyinayo Grow tuyina Nexo Hotel tuyina sponsors bangi nnyo. Kakati ndi ne Grace Khan muwala wange abadde yankyawa twali ba mukwano tuti naye mbadde ndedde omulaba naye kya ssanyu ekyokuba nti olunaku olwaleero ante tudde nabo ntudde naani ne Grace Khan oli otya sweet obulamu bugamba butya omuzzukulu ali atya alina ejjajja bukingo alina Suzani babulira njiri agenda performing by the way. Is it when they told me something about buying an event? Ani. Grana agenda kuzina mazina mayitirivu nnyo. Grana. Mama natu. Kanaka kamufaananyi. Naye kati kalika neighbor. Natu se munange eri ku Sunday. Nebuzeeko. Nebanga Grana no omulaba ngali mu rehearsals. Tukenengera rehearsals ndi eno. Ntaddewo nti tochi mu motoka ngali bulala kona. Yes, nkakasiza bye wangamba. Nga lwakoona. Ni mwana wo goyagala. Omwana oyo Grana avudde wala. Grana akumenye. Nyemwe bali. Tamenye. Tukyebaliza Mukama. Amiina. Muli mutya kati ye. Aisha, mwite Aisha. Aisha. Agenda okwebikirira oyo. Amiina. Grana. Okimanyi linnya Grana tolima. Aida Aisha ndimanyi. Just ntwamanyira liri erya Grana lyatinka nnyo. Anti era Grana nze ngendo ddi mutuuma nga dadde wa akyekubya emizimu. Grana lino mu Quran. So dinonyako awo n'olizigugole nga nomanyi kyeritegeeza. Gwe wasooka n'olifuna. Nze nali muwa. Oka taata ye n'amuwa Aisha. Jjajjaawe taata wa Prince Omar Mr. Hajj. Sezaala wange. Kiki ekisesaawo? Bw'oyogera ku sezaala we essanyu likutta? Mba musanyufu. Amiina. Ali atya Prince Omar? Ali bulungi. Obwe bulungi. Ebintu bingi bye nawulira awo. Ne mpulira ebintu bingi ne baŋŋamba bakututte mu rehabu. Ne ŋŋamba rehab okimyeyo ki?
Kati waterera bulungi. Naterera. Kiki kyali kikutwazisa mu rehab? Bankwata embadi abaana abo. Baani? Ngenda mbagga abaana ku kamera. Naye ngenda bba mbeebaza. Enswera ekwagala yekugwa ku kituufu. Bankolera olukwe. Mama Jini nakatwa siri kusonyiwa. Mukyala Florence Nampijja sijja kusonyiira ddala baaba. I won't. Kushi. Jackie Chandiru. Mba mentioning Gunzi aniho. Banji nnyoho. Jovan Luzinda. Swiri siri kusonyiwa. Ate oyo ng'omutaddeko akaswiri. Mwagala nnyo bambi. Omuntu akulumirirwayo olina omwagala. Ate Nrimanja osimuwulirawo. Aliwo alina waali ng'olabye mwogerako then Ajiri Swaga ziri kusonyiwa. Waliwo omukyala akola ku NBS Pamitani, that beautiful baby girl. Menta, sweetheart, sijja kusonyiwa. Ekibinja nga kyali kyamaanyi kyakuyoola. Nnyo kakati maama waliwo bali bangi banjoolawo nange ne mbakolako ensasagge. Bakusangawo? Balina gye bansanga mu hoteeri omwo ne bankwata obusaidi. Sirina gye ndaga neetuuka emisinde tyutyutyutyutyu. Naye ne bakuwambeera? Ne bampamba. Wali tosobola kumalako nabo nga kuliko Jackie Chandiru. Mumanyi oyo agezaako okulaba nti omwana yali ng'asinga okubambi. She tried everything. Yeah, I know. Cinderella baby. I mean, these guys, I don't know. Twayogerako ne Chandiru. Ne twogera bambi, but she tried her best. Yeebale. N'abalala bonna Kama amuwere ddala omukisa. So mu rehab wabeerayo ebbanga ki? Sibeeranko mu rehab. Tewabeerayo? Ate abantu abagamba nti bakutwala mu rehab baali bagamba bye? Nali rehab bbanga ki anti kuba nasooka ne mbeera wa Pastor Bujingo. Ava ku wa Pastor. Waliwo we bakutwala mu rehab eyaddala. Really? Nali wano. Nali mwera ennyumba ya oyo ali awo manager wa Jovan Luzinda ewa Irina. Era we nali era nga niliwo ne Grana. Kuba Grana wali we nali muddusa nga tuvaayo. Tudduka abantu beesefusi twekweka eno. Oluvannyuma ne bangwako nga ndi awo ne muwala wange. Naye I've never been. Sibeeranko mu rehab. Amen. Situation yange yayiteeketaga rehab. Kati ntuuka maybe anyway sooka ombuuze. Tuuka ewaka maybe mami nga mami kakati guule. Wadduse n'odduka n'omwana. Mami ng'akaaba amazzi gakusimye nga nagenze. Mami ki? Makula. Bambi. Kakati oli ludda wa. Ndi eno nagenze mami nafulumya Uganda ne Tanzania. Ng'oli? Nga ndi wano mwera ennyumba eri nga sinaba ku. Eno? Eri ey'oli. Ozutambuuza. Mpuliriza story. Just guli musanyufu. Nedda reason lwaki nali like nga nziruse was because nali manyi baagala kuntwala mu rehab. Ne mbaddukako. So lwaki nadduka? Nali manyi nti nsobola okukyuka. Mazima ne negayira mami ne ngamba mami bamita mami Jane. Mami ne Florence, mami munange mbadde nsaba ngenda kutereera. Ngenda kukyuka. Ne bagenda okumpuliriza. Kati bo bandagambe mami Florence najja Florence Nampijja ndi yasasulanga emmere gye nalyanga buli kimu kati they don't give me cash but they just pay for me and everything and so she came around. Nangamba oli bulungi guule konse ndi bulungi baaba. Baba nateredde ne mulaga nti nateredde ne nfukamira ne nkola buli kimu ne muwerekera mu mmotoka ye. Manyi mami obayi baba kye yakola ba Florence. Yaddayo ewooli mami gye namukuyanga kyokka naye ajja bajja ne banceekingako awo ne hotel we nali. This story. So nga bandaga buli omu andaga ali ku side yange. So I really wanted okugamba nti let me tell oba mami nti ndi okay. Ne mugamba mami ne mugamba ndi okay baba ne mugamba ndi strong olaba kati nsobola okukola bwe bati nga wali bangulira bugulizi mmere ku bayita ku Nguve nejja ku wanene ku hotel we nali. Nga Florence yagula. Mami Makula yamuwa esente. Bonna ndooza bateekeranga amarano but kyensinga omanya nti otwavayo mami yagamba Grace genda muwa cash because they knew I would maybe do something or drink it. Kakati baba n'agula
nga ngenda nendya buli kyenjagala abakyala bawo ku nguvu bampa buwi banjagala oba gundi 10 they just give me and I was like kati bano bandaba ng'omudongo fuukirira kati kataala nali nkiraba baali balowooza mbusirawo nali ndabayo munnange nyentuka ne ngamba bane baba kati ndeka nteredde jjukira omwana nyina gye nali namukweka ngasaga bamubbe muzanna mayumba andozaezo muba ne bamuzaayo kiki kyali kimukugiseyayo Namayumba ate nga wali yali ku jjajjaawe nenze maama we nakitegedde there are two different things Makula in fact Makula ayagala omwana wange okusinga bwe mwaga oba bana bankyogedde bubi bajja kunkootinga ku TikTok but like nti amulaze omukwano kyewali tosuubira nnyo alinga maama wange kyeyandikoledde omwana wange maama ne byatandisobodde kale yandisobodde ebyokumulira n'omuteeka ku mubiri oba ki yes twandibadde oba bali awo mama singa wali twandibadde tuli mu bulamu bulala but mukyala Makula this one person talabirira grana yekka zamaye eddwaliro we banzijanjabira era bali omubuzima bankubyekubyeko obuye mu nkuba obuye neziriza pyo abanteeka ali ku Ritz International sijja ddyoga tujja ddikubira akalango liri eyo mu Nnyonyo nge wasuddeyo gye ojjanjabirwa mu Nnyonyo nengenda ne bampepetye bino bifatiji byennina ne baba mukubidde dda ng'asasudde bambi nasasula ate nga teyeeganya munaga are you okay mommy you're feeling good mukyala Makula so I was still thinking about what rehab about the rehabilitation thing naliko omujazi wameda bad black naye njagala Ghana yankuba nnako ayinamu nnakwe akuba taekwondo Grace kiki twagala ngenda zize yankuba nga nzija mu apartment nga Ghana mulwadde oyagala osumbuwa ani wano ndawa twatuka nali neewambidde eno nga mwene nyina mukyali wange mami nga mugamba mami sigenda kujjaawo olwo ndi eno neekwese neŋŋamba mami bw'oba oyagala kunkwasa basirikale sigenda kubeera mu maaso go naye oba osobola okunkwata nga nze gula eyogera nange nanga oyagala ki nemugamba mami nsaagala kunjawukanya na mwana wange muntwaleyo mu rehab sima munkuba empiso mbeereyo menke mbeere ng'eyo avaako okitegeera nemugamba mami nze sinatuuka kwe extent ntegeera naga gule buli kyokola obadde okitegeera gule naye obadde ojja wano n'abasirikale n'obayisaamu eggaali obadde obitegeera nemugamba mami yes mbadde byonna neekaza nga mbadde mbitegeera nemugamba mami naye wontwala eyo muntwale kale n'omwana wange jjukira mami ayagala nnyo omwana dadi n'akwata miliyoni aga manyi 30 million dadi Bujingo n'aziteeka ku meeza dadi n'amugamba ebyo tetumuwamba n'obulamu bwa Grace mukyala mukulu ebyo muwamba tubireke mugyeko n'abasirikale nentambula nengenda Jovan Luzinda yanona wano wennyini kuba yambuuza anti navunyeewo dda nyina baali balowooza banzijeko nnyo obuyambi sente nga nyina se nali nzifuna eyo ne Saamu wange ne Saamu akyakuweereza ng'osmilinze Saamu yawasa omukyala n'antwala nnyimbe ku mukolo gwe nenguyimbako nakuyimbako birthday mukyala mulungi nnyo alina sijja kugendayo naye kakati Grace oli ne fujjo bannange netugenda ewa mami anti nze nyumya like banjagala nyimbo zebere nga tuli ku peesi yaffe waliwo atugoba tewali nemugende wa mami Jovan nanona wano Jovan was one of the people bambi Jovan Luzinda mukama muomukisa amina era bwe twajja wano ng'akana amanyi nakaddusa ku booda nga kali bwereere nanziruka bali abali bampamba beno gyezza bagenda tu GPRS banaga bakugudde mudda tolina gyodda obaoliawo nga bakukimye bakutwalawo olwo Namayumba naye nengamba mami ebigambo byange byali bibiri nemugamba mami bw'obeera ng'ondaba siri worth kubeera naawe baki mami n'ekigambo kyengamba mami Florence kiro nga bangoba bateekako sobo military bajakitanira mugamba
ngo bandi mwana wa nnyoko onkigamba nno baba Florence Nampija baba nsaba nsonyiwe manyi nakwetonda alendiza tebikutuukanko kubanga ali animbirimbe wamma bwesimaatu mami tugenda kwogera naye oteredde oddayo kumbe mukwano ndi wali bannindiza ka rehab kantwala obumotoka bwa bujja nga bujja naye nga bali wali bandabirira okuva buli kimu ndaba kyabwereere bandeetera ebintu kumbe munange anytime now gule going but ne bakutwala Namayumba iya ne Namayumba wali byali bya mabega gende Namayumba nabera mu rehabilitation mabega rehab wagifunira Namayumba wasooka rehab yasooka nabera Namayumba wa daddy kati wali watya nga yotosobola kudduka ya kakati kyemmanyi ku rehab eyasooka njogera no ku byasooka biri ebyasooka nga nakakuba kidiri ecupa mami alukanda be bad black antwale ankube nako ngende my mother is so sweet akusitokinga nakulaba nti no you're a good person kasaiya ndowooza akulaba mu kyayagala nkola byayagala munnange ina tuleetuleyo ka wiiki nakulumuta kezikuba I really need to drink and emundu eri wali tomanyi manyi kyenakola emabega w'ekiyunga wenyini wewali waberanga entulye like bano kale afandi yayitanga nagenda eri mu tawuni ataka kwita wanyagira gate nenkuba entuli nengenda nange byene mu tawuni binyuma waliwo buno buwalagi bw'olukumi nengula kawala jijjukirako kakubirawo kati mukanywa akanywa gwasooka nenkanywa ngomanyi buli bwenkanywa kubanga byenjogera tebikwata gule wenge yabujeewa nga bwomala okunywa okomawo ngofune kuba kugambye enva waka abadde kimbeera steady nalinga mbeera steady by that time simala byenyumya biswazaamu kirungi nabivaamu munnange ngava ewa mami nengenda nenkuba entuli papa ewaka ewa pasita akati bantegeera baali bandabala badda ku kamera ngandozanga mami lwakumagala bannoono jukira whenever you drink obeera disorganize ebintu ebisuula eri mu kisenge bikijukira mami muyonjo mani mukyala makula muyonjo okumanya muyonjo newabaako oyo ate newakoma ewaka akibera ekisenge kya buli omu ndyeri mu kisenge kya lakishali nasuulanga eri byenjagala kijjuke nazwanga nekagulana kange kale wali kali katuninze mbeera migulu giyeri mami nagamba mama mbadde nsaba mami siri kusonyiwa oveeyoko mufulumeko ne wali ne grana nongooseko wano nalongoose ekisenge nakitereeza wanene ekiddamu nga kitanga ndowooza waliwo omugenyi ajja bakikyusizanga Munnayuganda kankwanjulire Amright Investments abakugu mu nsonga za real estate and property management oyagala kugula ttaka poloti oba nnyumba Amright Investments ky'ekyokuddamu kyo balina ettaka ku nguudo zonna ezifuluma ekibuga era bw'osasula ogenda n'ekyapa ky'omu ngalo Amright Palview Estate eri Bombo wano mayiro 19 okuva mu kibuga ate kilomita 1 okuva ku main road. Don't lose out on this opportunity to get a valuable asset that will last generations to come. Bakola land title processing ne property management teweemenya na mupangisa tukwaze ekizimbe kyo tukirabirire tuzimba ebizimbe by'ebika byonna kw'ossa ne architectural designs tusangibwa ku Aston Mall Ntinda Kiwatule Road Essimo. Amright Investments, prudent real estate experts. No, you should go back nansirikirira ntaliko kweyogereza ku mami ng'asirise nengenda nfukamidde mami okay kama yebaziwe nnyo gguule lenga agajawunye gwa bandabye dda balaba dda emirundi gyonna gyalinga mirundi 3 kati waliwo ekikazi kiri awo kikoloba ku TV kyagera nekigamba kusimanya Grace simaletanga mwenge nga kirowooza mbu kyo kyabitegeera time eyo we bakigambira mami yali yabitegeera dda naye ng'omuntu ayagala omuntu n'asirika yandibadde yali yayogera dda nakiranga kiwoggana mbu biki yali yagulaba omwenge and so what you know no I was like nengenda ne mugundi ya like nengenda eyo ne sneaking out sirikale nga bandaba
ate jikira bo tebalimbira ku bribing bwanga nzija but they loved me mama ne taata baali banjagala nnyo they loved me so much and they listened to me and remember njogera nonsense bampuliza remember nimbaga webale nnyo naye you are lying nga basooka kuwuliriza bampuliza bamaani bagamba olimba kuba baba bategedde dda nti Grace kati alimba ne baba ne bagamba gole no but with time ebitereera kamama yeah they believed in me naddala omukyala nakulabye wazeemu okukola performances nalaba olina management empya bagiyita batya I manage myself waliwo omuntu management ezisoboka waliwo omuntu gwe nalaba nga naye nga bakulanga nga bagawo tugenda bebakutwala ne mu gym ogenda kubafulumya ennyimba biki oyo omuntu muleke nomuleka tetumumentioninga kumumanyi naye nga byaggwawo ebyo tebiriiyo so people think you under kati management nga ate weteekamu ssente mane bayi bebakuteekamu ssente so ani yakumotivating okubeera ng'otandika gymming because gym ekuleetera I am always listening to motivational speakers. I don't have friends sijja kulima muna mukikyali wange mbu mbeeraawo mbone neesigama ku gundi akola kino no yeah nina emikwano nga wosobola okumbuuza mukwano gwe nani naye kasana natandika okwesala ku bye baŋŋamba nembeera ku bya YouTube nembeerawo nempulirizaawo kyemba njagala neŋŋamba nengugolinga obulamu buntambulira nga bwe mbwagala wabubala bwe buli maybe nyinza oba nga nabubala tebunaatuukawo newe bulaga kuba kati so kati kino ekya gym kijja ku YouTube ninamu essente enkalu neyagala nnyo yes kakati kino ekintu kya gym kijja ku YouTube ekiriwa ogenda mu gym because no ngamba banaye depression nalegena kunzita olaba bamami balowooza ngambo balwana nange kumbe nange kenyini nwana nange abala n'okuntereza nange nakenye nerwanyisa bambi kiki depression yali yaki bivumo bya social media kiri kiguni ki voice note yo kijugera kye kyafuluma kyasala akuddamu nayogera nti oba tatagula simanya biki kutegede ebe kiri tankuba wala mpulanga so akwesonyiwa I know you know that is a Muslim family byali bingi I know tukireke ekyo kakati wankubidde essimu obuzibu ki ayabambuuza bulungi lwaki tuli wano yakoze atya leero siri naye naye sijja kugamba mbu wangi naye but she's my friend we are and trust tell those babies to yakoze atya no you don't come in the camera I'm like mbaleke tetubawulira ekigambo like tetubawulira zino microphone ani yakoze atya omukulu Prince Omar leero yakoze eki obuzibu omanyi oyo omwana like engeri gyali dadi wa mwana wange so ebisinga mba muwanya ekitiibwa nga maama yenna kyeyandikoze musajja musiraamu ate naye akimpa in fact siwulyanko tola mama mbu tuyiribye n'oyo omwana kino nakirino biribiri bambi siwulyanga ku kivumo kya Prince mba muwaayidde but Prince, I just want you to respect the fact that you don't tolabira mwana. Nesaagala buyambi gamba nti oba nzize wano siri kwekubira mulanga. Omwana tomulabira. Kati mu butamulabirira it is okay. Tosobola kuvaayo ate mu kamera n'ogamba mbu Grana yajjanga ensobi. Ebintu ebisinga ffe twereeta depression ffe kennyini. Ye kennyini taata asobola okweteeka mu depression naye nga tamanyi what really happened. Kumba alina we yayogerera ekintu. Oba kyatajjukira oba never, don't talk about my baby. I don't want to talk about you and I respect you because nze niwemba nkubira Prince omanyi wenkola ene mwasa amalaikum taata. Kitegeera. Kitegeeza. Omuyita na taata. Kisinziira. Taata taata waffe. Ate nze nno nga sinnamwagala omwana we amwagala nnyo. Kamumanyi okufa. Ye n'oyisaawo buyisaawo oluyimba lwa Oma. Kamumanyi naye mukwano badde nsaba oba mu ngeri eyeewa ekitiibwa bakyogera batya like
mungeri yawe ekitibwa Prince bino byogera ku gundi sagala relevance sagala mboba bachala smaba biji omwe no I'm just telling you the truth. Don't talk about my baby. The other thing is I know you know and I know what we've been through. My love, nsaba money will send wave waja ne mobile money. Tukozese wano kagundi obere ng'olina wali osindikidde oba gono baasemba ddi yes sagala kwerabira nnyo ate ojja n'ogaa olabirira omwana pasita Bujingo ne mukyala Makula Bujingo bamulabirira bamuweerera okuva we yatandise okusoma ate nga nabo bennyini have voice notes lwakuba kulabisa otyata wa mwana wange ate okimanyi you know I love you nkwagala naye si kwagala nti nkwagala nange nyina obulamu bwange bwentambuza naye okwagala okubeera nti I don't want your name to be spoiled nandikulaze egaali ze wali oyisizaamu omukyalo oyo atakulinako tabu yani mami Susan naye taata mbadde nsaba lwaki ndi wano leero njagadde kulaga nti okusirika tebuba butamanya n'okwogera nnyo tekuba kumanya sweet. I know we talk era omanyi lwaki nakuyise olunaku lwadde lwaggulo ndi ku show onkooye ndi mukuyiriba tuli mu kwogera omwami taata kulona nyina twali tulina ebyaffe bye twadde tuteeseganyako ate sinyiize nti walowooza mbu ndi munyiivu nkulabikira ng'omunyiivu sikyalina budde munnange emukuyane ngaawo n'okubira omutunga emune banaye taata waliwo ke mbadde njagala twogeremu nze I respect your women okimanyi paka lwe nagamba Sasha Broughton akimanyi yali aŋŋambyeko nti Prince agambye buzibu tomuwaako ku mwana namuwa mu mwana ddole tugenda muzanyisa buzanyisa nti agende wano agende wali nedda Prince oyagala kunzeeyo mu mbeera ya depression I won't do that. I won't go back. I am very fucking strong kyesa okugamba mukwana olulimi luzito yembali it is okay. Ate siyasobola adde okaaba naye mukwano kati bwe mba mbadde nekweka munnange baby najja omwana oyo pressure omwana muje wa Bujinga ate tomulabirira eri bamulabira bamwagala sinamulabira nze like ntambula eva mba ku show aja tunakatonsanze ngenda you get I know mukolo era kakati babanga fenna like siga butalabira mwana nze njagala nnyo omwana wange naye omwana we Jukiro we yagamba yali ayimiridde mukana akati wane waka wenyini naga nti mami ntera kolimba lwa daddy kwa nali mukubira ebiba nagamba agayimba go sigala want Jukiro limba lwa yagamba yagimba lwa Prince Oma nyendo kwata oyo mwana tiyateekako yadde comment ku mwana oyo omuntu just an angel wadde okukubira gwe omwana bw'obanga oba njogere nti I don't know ate ankubire ate nze ankubira njagaza ku mwana mulabyayo ng'ate ankubira njagaza ki nga oyina abakyala bo fine Hajat oba I don't know tusirika naye tulina ebintu bingi bye tukwatidde ku mutima omanyi teyakomentinga yadde ku oyo innocent soul n'amala ne party 2 ne bangamba ye party 2 Prince yateekako yadde ka comment mu omwana azina oluyimba lwe yali ayimiridde awo ngamba mami you know Prince has not even done anything nanga Grace neera oli daddy we tokyayisa mwana Prince ebintu bino nze siri mukolimi nti ndi mukadde nti oba ogendaga munnange ate onkolimira gwani time will come namaana nvuga speed mbukwata omwana omugye w'amakula fenna tuli busy naye alina shows nange mbeera ku shows lwaki omwana wange abeera mbalokole nakati agenda performinga kino nkiddamu nkikkakasa si mu bubi nakubira taata we ayise oba mwezi nga gumu nkubira taata wa Prince nga na Prince yemuneeta kyampulira okimanyi Prince yankubira nali wano ali tulina kyakulya lwakuba nze like sibulamu kasente naye nga omanyi nga ne grana yamuka speed mujje ne mukwe taata kimi tuli waka tulina mukasente ne osobola okuteerako ekyekkomi tamanya nasindika ate nasindika
nakuzizita bengenya anyiga busy wanyiga busy enkusirikira teyaweereza mwana hey what kale wantadeko ekyatugamba ekyeta nogamba bagulire grana obugundi you're not doing anything in grana's life mukama ansasire mukyawe okimanyi nti grana birthday ya grana ya nga mukaga December naye nengoye nabadde ntungisiza engoye nga njagala negula nnyo kwa kakana oh sorry olulimi lusobye lusobye nina gamba ntya negunda nnyo ku mwami negula nnyo ku taata grana neswiti wange yeetaliwo naye nga tuvuddemu ebyo byonna eno ye one mega concert of the year kampala gye mutagenda kwerabira Shiba Karungi Twin Kama agenze Lugogo Cricket Oval muneeyanziza live concert Friday nya October emitwalo ebiri okuyingira byebye emitwalo 5 emeza milioni 3 ono bamwita mama tusuubira ono ye mama Karimunda Pro Max mulala nnyo mukonko n'endongo kati Saturday nga 5 October Colin Hotel Mukono omutwalo 10 byebye emitwalo 2 ono ku Sunday nga mukaaga Maria Frey Masaka shillings emitwalo 2 byebye emitwalo 5 zino zendaga za Shiba ezikomekereza omwaka guno erajja kulwawo kudda ku stage Bashibaholics muliwa ba team no sleep ebisajja ebiwoza Shiba obuwala bw'engoye zitusiiwa twambala distress enkola ya Lakizale obuwero yambala kamu ku kamu buliwa obwana obuva USN United States of Nigeria obuwaza nemala nkukwatako gwe bwepala bitegekeddwa Black Legacy n'ebiwagirwa Shiba Management Westlake Water NBS Nafro Mobile App West Record Uganda JJ Sounds Victoria University Club, refreshingly different. Not for sale to persons under the age of 18. Airtel, a reason to imagine. Munago lunaku lwejjo cameraman ngaaseka tunasobola wano wanaso wabadde otumisiza engoye nangoye nazitungisa nga njagala kandeke ebyama tubireke ebyo mwekubye ka photoshoot ka family nze saagala kubeera mu photoshoot ya family kubanga si family yange naye omwana we anti ngamba omutuggako like weekube ekifaananyi taata ne mwana okumanya alina sijja kyogera ekyo nti alina omutima omubi kubanga singa yalabako ka video olaba ba strangers bakomentinga Shamim you also commented right kireke wakalaba kireke tomwogerako nti alina omutima omubi nedda atukireke nalinda ka comment at least bukale bo hats oba kubanga salinze Prince I've been so quiet obadde muntu mulungi and if I was to choose in this generation I would choose Oma nkimanyi waliwo omuzadde omu tali ku side yange eta naye nze nali sifaayo I would choose Oma. He's a very good person. He's very good person. Ngamba he was ndoza we namumanyira wano wafunira olubuto. Yes, nali mukwana gwe nadda teyakomawo jogera waliwe twabira tomanyi twabira wano we mwaddamu nga tulina omwana obuwala Grana nga tuli bulate watu ngamuli bulaba I don't know but maybe people change nayo kyayagala Prince Oma ate bati bubuuza ombuuziza tinkyamwagala simwagala. Okay. Bino byonna ebyabaddewo takutte kati embeera gy'oyitamu wayogeddeko ne mami n'omubuulira. Mami namukubidde nga nkaaba amaziga mangi nnyo okusaba bazadde munaana ogw'ekiro. Mami ngenda kwetta naga bannange kakati nze nkoze ntya bambi naye nadde Justin njagala nabulya teri anfaako mami nanfakola ngazija nange kyova nkubidde agaliitiriiti kati obadde manyi nkulimba nga njagala onfeeko. No, mommy is always there when I want her, but you're full of busy. It always say, Mom, can we meet on Monday? This is can't call like messages. My mommy. I'm gonna now I for the serious. I gotta kuja aduka speed. Nemga mommy, I just wanted care. What happened? What's going on wrong? What? Ochegera, this is my mama. She loves me. I know. She's real. Okay. So kati Grana ali wa jjajjaawe
agenda mu performance kati agenda gwe akutabula kati olinayo omuntu olinayo gw'okubira nga embeera nga toli bulungi kujjako pastor ne mami beninaze era bw'otawaanya ogamba antabula ati like omuntu yenna gw'okubira nti ono mukwano gwange gwekubira nga nina ekizibu Bettina Namukasa Kasasha Brighton ebizibu by'omunda Bettina Namukasa Kasasha Brighton n'ensumbuwa n'embeera ne kusimu ne mga togendeyo munda lwaki nzija ku ssimu ondikodinga Jackie Chandra and she's my good friend also. Really? Yeah, she's a good girl. Kati wazem performances go wenoonyeza emirimu oba abantu bakubira bukubizi bakubira bukubizi namba ku TikTok byenkola byeyogerera performance nungi okay ongambye ogenda kutoa oluyimba mama oli mu camera nno tuyina Zubeda oli mami wange bwanfaako mami kama yebazibe mama yogera ono Zubeda tuli mu camera mama wange omuli oli otya mami tuli mu camera mami ni bulungi ndi wano ne Grace ankubidde amasimu ga kumukumu n'aŋŋamba ayagala kukola interview kati ndi wano naye tannambulira kituufu kye yampitidde tannakituukako omanga njagala kugamba nsi nti nno mami yalabirira omwana ne muzeeyi ne daddy mami wamasi gwobeera ne grana gwambulabirira nange waliwo abadde bagamba mbu balabirira omwana talk to Zubeida era tetunnamuggyako mami bitiibwa ali wano alina obusungu buyitirivu nagezezzaako ne mbugaa ku makyankyali bize Grace ankubidde amasimu n'akolimira nzi okukakkana ng'emmotoka ngivuze paka namma tuli wano mulungi mama nkuwulira mukwano mami waato wanfuddeko nadde nkaba nga toli kunfaako nga njagala leka njogere naye wangi mukwano yaddira omusajja alimanya omusajja tamwagala zaalina naye nyini akimanyi era yampeeza message nga ngamba nze nkimanyi bino tobyagala era yaŋŋambye tobyagala kati omusajja waba takwagala eri zonna akuswaza kati alina kikkiriza mpozi kati gweyogere naye ng'omukazi naye nga ndaba takikkiriza namugambye nange ku makya nedda nayogerera nagambye dda nti ate nandi mami nandi omwana oyo abadde agenda atereera nze nange mbadde mmulaba ng'era ŋŋamba igguula ateredde naye kati nze mulaba ali stressed nga ndi okay akulimba tali nze mulaba ate mmumanyi ng'akuba amasimu g'okuba nga tali okay kati omusajja ali eddalulu nekakati agenda different naye kati ogenda mumukolera otya mami ali wano tuli mu interview naye nekyaŋŋamba sinnakitegeera oyogera naye ng'omukyala ngezezzaako gulo waba aganye tosakitajja kubanga kati buli wanaawulira ng'afunye ennyonta nga yeeyambulirako ekirungi obyogera awulira ye sala kyevudde mugamba ateeke mu lawudi nze mubuulira mazima manya nti okyaliwo buli wawulira nga ayagala kwegatta nga w'olimba akuyita kitegeeza nti akwagala kyemwagaza naye mami nkukyayi mami ne daddy kati nange mbakyayi sigenda kudda namayo oba n'omuntu gw'oyagala naye kaakati omwana ono ogenda mumukolera ki kubanga ati akimanyi bwadde ewange n'ebyoma namugamba kino oma is the problem omutima gwe akkirize akuze omwana we tekwakuza ku baana era abasajja tukyabaagala naye no paka katonda lwakuwonya omutima n'omuvinga ono aba aluddewo okumuvinga ono omutima ayongera kugulumya
Ate nze nali manyi kaakufunye. Mami, do you know, mami, listen. Owulira? Mami, omanyi Prince yangambye eggulo, like, ekiro, like, yangambye, Prince, okuba amasimu mangi, like, ngamaze, sigana byogera mu kamera, naye ngamba, nina kye nadde maze okukola, nangamba, okuba amasimu mangi, ate mukyala wange ali wano mu ddwaliro, like, ebisa bimuluma agenda kuzaala, nadde enfudde, paka kati sinnaddangulu. Yabadde amuweerezza ssente. Nze kankubuulireko sweet. Nze wenna nga temunnayingiramu ono omwana, nze ono omwana nga nkubira amasimu ku mwenda n'ensula nga ntunula. Nga bino by'ebintu byebimu byendimu. Ne leero mbadde nga mmugambye ndi bize. N'asooka n'ankolimira n'akola. Ne mami kati oba ayina obuzibu. Si kyalina. N'angamba ngenza osanga wano ng'aliwo ab'amawulire bangi. Ng'ali mu kukola. Ne ngamba. Ne mubuuza oli okke nti nanga ne mubuuza kinanga njagala kukola. Mami waka wange wanamanyi. Ng'ali waka wano. Nemuganda okuva twatudde mu kamera muno ne olaba kubidde tuli mu kamera. Era tewewuunyanga gundi ogirabye. Akubidde tuli mu kamera naye nze guule gwe mbadde ndaba emabegako wano si ono gwe ndi naye wano. Kuba mbadde ndaba guule yaddayo mu events akuba mukolo ku mukolo. Ndaba tali okke. Alabika essimu y'ekiro eyo teyamulesse kyekimu. Kati Grace yasobola okweyamba because yes. Until yenga agamba nti kati nze ekikenderwa kyange n'ekiruubirwa kyange mu bulamu kye kino teri agenda kimuteeka mu mutwe because kati nze nkimutaddemu naye alabika takikkiriza. Mommy, I do. Mommy, don't like that. Mommy, really? Grace, if you do, stop doing what you're doing. Yeah, Mom. You have to move on. I told you need to start living for your daughter. Not for yourself, just yourself. Start living for your girl. She needs you. Grace, I know, Mommy. Yeah. your girl needs you. I'm not Grana's mother. You always be Grana's mother. Mommy, do you even know that I do? Mom, Mommy, do you even know that I do too much for that girl and I love her? I love Grana. You know that, right? Mommy, tell love her. Yeah. Grace, if you really love her, do what you're supposed to do. Be sober all the time. Be sober. Be alert all the time. Stop living for yourself. Live for her. Yes, Mommy. Go out, work, go and hustle. You've got all the help. Everyone cares about you, but you don't care about yourself. Mom, why that? Yeah. Yes, you don't. Mom, that's Now, too why much. Are you in media? Why are you in media, Grace? Oma will always be the father of your child, whether you like it or not. He'll always be the father of Grana. You don't have any other father. So you have to learn to respect him. He will respect you. Mom, I do. Mommy, soko chigamezo beda. Mommy, nyawe nali disrespect nzo msajo yo. Yes, Kastogenze maule, you're going to disrespect him. I know issues, yes. This is the problem, okay, yes. I do agree. But respect him. But Mama, I respect him, Mommy. Yes. No, I know. Okay, you say you respect him. Now you need to act it. Stop saying it, act it. If he doesn't want you to call him, don't call him. If he says he has another woman, take that from him. He has another woman. You have to move on, Grace. I care about you. Yeah. You know I care about you. Yeah, I do. I know, Mom. But for how long are we going to be doing this? You're going to put yourself back into the situation, Grace. You know where you are. Kati ogenda kumukolera ki? No, I'm good. Mommy, I mind you okay? Amma akulimba. You're not okay.
omanyi nze sirimba sirina budde bugenda kukulimba ku Grace tali okay message crying ne mugamba Grace omanyi kituufu bye saagala sinki sibyagala ofumbire obere happy but if Oma doesn't love you doesn't love you kiriwo ekityo tekigenda kyuka naye nga kati ani agenda oleetya Grace okukkiriza nti omusajja oyo tamwagala yalina okukkiriza mukwano Grace, the only thing I can do is be there for you. I'll still be here for you. But for how long? You're losing your precious years. You're a woman. Yes, Mommy. Mommy, I promise. You're losing your precious years. Mommy, know how much I Grace. Yes, Mommy. Yes, Mom. Yeah, Mom. He has given you people. I will never say. Katonda batadde mbulamu akyakusaasidde abantu bali ku street no one cares abantu bali mu rehab no one cares abantu bali malwaliro no one cares abantu bali makomera teri abakyalira okyalina n'essimu zaabwe masimu bakubira nibaleka byonna bye bakola to come Grace you're blessed yes, Mommy. sigenda kuddamu kuyimbira the same thing years nabeerawo nga buli lunaku linokera overnight Grace is not well Grace is not well Grace ne bwe mba nkwagala waliwo ebintu ebitasobola kukola sisobola prolonging obulamu wange nti I have to live for more 100 years for Grace I can't asubire bye bigambo Grace obimenya sisobola kubeerawo kati singa nkeera ku makya Grace nenva mu nsi nenfa who is going to take care of Grana Sorry. Oluzani abeerani my sister waliyo omuntu anabeerawo ng'agamba nange okay Susan yabadde alabirira Grana yafudde kati kutwale Grana bakuyita bati so Katonda akyakusaasidde mukwano akusaasidde nanga nsaasidde akyampadde ekisa naye olina okeera Grace n'ogamba kino kye njagala okubeera si ye gwe wekaweka abonaabona Grace. Wanje, Mommy. Grana has only one mother. Grana njagala kikudiramu. Grana mwagala nnyo. Siribera maama we. Yeah, Mom. Siribera maama we. Ne bwe tutuula mugamba who is your mother? Agamba Grace. Ekyo nino kimuteeka mu mutwe. Naye n'omulaga nti oli maama. Do you know what mothers do for their kids? They become this. Batunda kasooli. What are you doing? Oli mwenge. Are you doing it for Grana? Omwenge gubadde nti bw'okunywa oyingiza obukadde butaano oli brand ambassador wa mwenge wa Grana you're serving for Grana nandikwesonyiye you're destroying your life you're destroying Grana's life lwaki musajja now you have to be sober oyagala nkwate Grana mukuwe kyekinagolokosa No, Mommy. Grana is starting, was supposed to start school this year. Ninga tasobola lwaki. Olwaira ali wange nkeera omukimi. Anasoma ati. Netugamba okay, ajja tandika next year. Naye olowooza anasoma. Mommy, it was the dad. Era kyenagamba. Gundi tumbuyira musajjawo. Grace nabisinga gwe nosoma. Ebibyo nooma tebinkwata nako. Nze nfa ku Grana naawe kati baba bakkiriza byompita mami obaddala ompita mami let me tell you abantu be nali nsinga okuliza mu bulamu bwange yali maama wange kyena gwe mpita maama nomuwadde ekyo ekitiibwa nowuliriza obaddala nga bw'okyogera nti ndi mami nga simimwa listen to me oma mugye mawulire he's the father of your child he will forever be oba ayina emisembi oba muki ne bwalibeera oba muse kyonna kyonna kyali asigadde is the father of your child and it wasn't your plan it was God's plan so Katonda yalonda gwe nooma kati bwe muba mulina ebizibu byammwe ababiri mbeegayiridde
ebizibu byamwe bigenda kukosa grant. Ne mami ojjukira mbuno mami nsa kusala kirimi. Ojjuka mami nti go wampereza gundi screenshots nongama I'm not happy kubanga oma agambye kyono omwana twali yali unplanned. Nali nakagadi mami. Anti kyali mawulire. Omuntu myakimpereza nze siri ku social media oli nakimpereza n'ekikoleza. Eno ye one mega concert of the year. Kampala gye mutagenda kwerabira. Shiba Karungi Twin Kama agenze Lugogo Cricket Oval muneeyanziza live concert Friday nya October. Emitwalo ebiri okuyingira byebye emitwalo 5 emmeeza milioni 3. Ono bamuyita mama tusuubira. Ono ye mama Karimunda Pro Max mulala nnyo mukonko n'endongo kati. Saturday nga 5 October Colin Hotel Mukono omutwalo 10 byebye emitwalo 2. Ono ku Sunday nga 6 Maria Frey Masaka shillings emitwalo 2 byebye emitwalo 5. Zino zendaga za Shiba zikomekereza omwaka guno era jja kulwawo kudda ku stage. Bashibaholics muliwa the team no sleep ebisajja ebiwoza Shiba obuwala bw'engoye zitusiiwa twambala distress enkola ya lakizale obuwero yambala kamu ku kamu buliwa obwana obuva USN United States of Nigeria obuwaza nemala nkukwatako gwe bwepala bitegekeddwa Black Legacy n'ebiwagirwa Shiba Management Westlake Water NBS Nafro Mobile App West Record Uganda JJ Sound Victoria University Club. Refreshingly different. Not for sale to persons under the age of 18. Airtel, a reason to imagine. Munnayuganda kankwanjulire Amright Investments abakugu mu nsonga za real estate and property management. Oyagala kugula ttaka poloti oba nnyumba, Amright Investments ky'ekyokuddamu kyo balina ettaka ku nguudo zonna ezifuluma ekibuga era bw'osasula ogenda n'ekyapa ky'omu ngalo. Amright Palview Estate eri Bombo wano mailo 19 okuva mu kibuga ate kilomita 1 okuva ku main road. Don't lose out on this opportunity to get a valuable asset that will last generations to come. Bakola land title processing ne property management. Teweemenya na mupangisa. Tukwaze ekizimbe kyo tukirabirire. Tuzimbe ebizimbe eby'ebika byonna. Kw'ossa ne architectural designs. Tusangibwa ku Aston Mall, Ntinda Kiwatule Road, Essimo. Amright Investments. Prudent real estate experts. Nawe ti mami kyekyakwesa bulungi. Omanyi lwaki tekyampisa bulungi? Because oli mu mmotoka ya musajja ogamba wow he cares about me, it's just a car gye batomera neggwawo. Grace, what did I tell you? Nakugamba Grace jamu okutwala mu driving school oyige emmotoka for a start okutandika n'emmotoka yange eriwo ovuge oli mu mmotoka y'oma okolamu ki agikuwangaani mama wa mwana mwali mu Grace? Nedda mami. You got excited. So ogenda kuba oddayo bw'oddayo. You need a man who stays, not a man who goes and comes back. Yes, That's the ma'am. man you deserve. Yes, ma'am. You're ready to settle for that? Sina buzibu. No, mommy. At the end of the day, No, mommy. You know, I couldn't call you, please, but I have a request. Yeah, mommy. For once, do something for Grana. Not buying her a phone, not buying her a dress. That is cheap. Nenze nga ndabanga laavu ye mutawaanya muwala wo. Si laavu nedda waliwo obusiri ne laavu. Kati we tuli si laavu. Because they are on and off bakola ebintu byebimu bombi balina ayogera ku munne. That is not love, that is stupidity. Omusajja ayogera ku mukazi, omukazi ayogera ku musajja. Balina omwana, they should respect Grana. Kyembasaba bali just respecting omwana. Naye muwala wo mu byonna by'aŋŋamba alaga nti akyayagala oma. No, mommy, no. Mommy, no. Auntie Zubi. Amazima gali nfuula wa ddembe. Obwedda mmulaba wano. Ebyalaavu bye bamanyi kati. Kati laavu ye mutawaanya nti yakubye essimu ekiro ne bamugamba batwala mukyala mu ddwaliro. Ate ng'amaze obbaweereza omusindize. Newakyo gamba byebintu. Ono maama wo bw'omukwekanga ebyamabi. Nkubuuzizza wano ani gw'okubira ng'olina ebizibu. N'oŋŋamba mukyala Susan si kyekyo. Kati bw'oba gw'okubira ng'olina ebizibu lwaki ate omukweka nti baweereza ssente. Naye njagala kwebaza munnange weebale. Kuba ate ye Grace. Ate kati ali bulala.
I'm okay. Ngenda munoonya aliruddawa Waka. wakawa Ewange mami gy'omanyi namanyi namanve. namanve okay kusendeke driver kuchime Iye mami mugambe mami ankime. Ngami abankime mami. Mami ageyako. Iye mami bankime. akulete waka ogenda beera sobo okumala ennaku mmeka Zonna zoyagala mami. Njagala mami your life ngamba zonna ze nabeera mami nesha ndi okay rakuba nti Tali okay mukwano. Nze sweet saa kulimba. yenze nabayise mami. Nsanzewo n'abalala. kati olowooza oli okay Mami. you think everyone cares you think everyone cares Grace No mami. omwenge n'ofa oba tofa the world will move on without you my dear I know no mami. Grana's life will never be the same But thank you mami for loving me and sweetie your life temataringa ku bantu balala mukwano buba oweka ne Grana okay of course I care era Grace n'ofuna obuzibu nja kaaba but for how many days yeah, and ma'am. move on but Grana will never move on kubanga obadde maama we Yeah. Grace, I lost my mom. Naye kikyankosa, but I'll move on eventually. Yeah. Ebituuka Katonda n'osigaza memories naye nga Yesu oli affected. Nayinza owa nga agenze ndi mukulu. Sinti abadde ku drugs, sinti abadde ku mwenge. Grace, memory yo mu bulamu bw'omwana weerwa. That what? Nti mami yali mawulire ayomba ne taata. Nti mami yanywanga nnyo omwenge. Buli video eri ku social media egenda kusigalako Grace forever. Yes, ma'am. But you're creating more videos. Waziteekayo teri akunoonyeza. In fact, bannamawulire baali bakwesonyiwa. Buli akavaringa oli ku event. Kati obatadde mu nonsense. Tweyanzizza nnyo mukyala Makula. So Grace, ngenda kuweereza driver ku kime. Yeah, ma'am. Osooka ojje. Simanyi oba weetaagamu kibooko. Okakkane. Naye paka lw'onootegeera nti obulamu bwo oli mu bwonoona emyaka gigenda tegidda. Yeah, mama. Mami neyanza. So nsaba mukyala Zubeida omuyambeko oyo. Kalinde drive. Yeah, mami, this is my MTN. Peter, eh? Okay, and mami sina na simu ya Uncle Peter, wajintere ku WhatsApp, mami. Agenda kukubira. Kali, mami. Cut. Okay. Grace. Olaba. Obulamu bw'ensi buno. Nze wampisa nawe wadde oyogera nga nsirise. Nze nina omwana omuwala. Ng'oyogera nsirise Grace, nze manyi omuntu ali fine. Omanyi nze nkola interviews. Nze interviews zange tezibeera bwe ziti. Zibeera rude nnyo, zibeera awo za kusanyuka za kukola ki. Nawe obadde oyogera nga nkusiriikiridde nkutunuulidde. Kati nga nkulabanga muwala wange. Ate Grace omanyi gye tuvudde nze naawe. N'onkubiranga essimu ku 8 ku 9 n'enzikwata nali nga nyoko okukwata. Leero okuva bwe watandise okunkubira wedda siga nti ndi busy. Naye omanyi gye nvudde sivudde Lugogo. Nendekawo byonna bye ndi mu kkola wedda bankubiramu amasimu. N'enzija. Kuba nange nkimanyi nina omwana omuwala. Bw'oba oyina Susan Makula ng'ali mu kukuyambako n'abantu balaba nabo nga bajja Kicyandiru, bajinna Kakiwabaani, laavu ebeerawo. Era ffenna tulina abantu betwali twagaddeko betwagala kati si betwatandika nabo. Naye obulamu bwagaana. Twagezaako ne bigaana. Ne tulumwa naye ne tumala ne tuhiiringa. Okitegedde? So kati bino ebintu by'olimu Grace tebigenda kukuyamba mukwano gwange. Let me tell you. Eno laavu ogenda funa omuntu omulala agenda okukwagala. Naye bino ebintu by'okwespoilinga tebigenda kukukolera. Okitegedde Gulu? Gulu ffenna tukwagala naye gwe wona aba teweeyagadde tetulina bwe tugenda kukwagala. Nze obadde nkulaba nga toli fine. Okitegeera? You're not fine.
So nze kyenyinza okukukolera because kyenyinza okukukolera kugamba nti webasindika driver genda ewa mami. Awulidde? Genda osooka owummulemu naye gwe wekka asobole okujjanjaba omutima ogulumwa. Sooka okkirize nti Guule w'amaanyi. Guule mulungi. Guule wano teri amusinga kuyimba. Ebyo bw'ona amala obbikkiriza omanye nti ssente zange zivaawa. Ssente zo ziva mu talenti gy'olina. Okitegedde Guule? Ssente zigenda kuva mu talenti eyo naye talenti bw'ona amala ogyonoona. Ate omwana waffe oli grana. Talina bw'agenda kwenyumiririza mu talenti ya mami. Kale make those people who love you proud. Buli omu abeere ng'agaate mwalaba Guule. Obeera example. Obeera ebyedda abantu bye bagerezaako bagamba byaliwo bwe biti. Nga mukyala Susan bw'agambye nti vidiyo ezo tezirivaayo. Tezirivaayo naye zireke zibeere nga ze zaakuwa ekyokuyiga. Otegedde? Kyova obwedda tukola interview nga nkutunuulidde bwe nti nga nsirise naye onyambye n'okubira Susan. Akwagala abantu abakwagala tubamala mu maanyi. Nange nze wano lwakwagala sandize. Kuba mbadde nkimanyi nti nze no obwedda nkulaba olaba okoze ne bali nga ndaba oli fine. Okuva twakoze interview eno tutudde nga nkulaba you're not fine. Bwe basindika emmotoka genda owummulemu. Okitegedde? Tokaka nnyo omutima naye guwe obudde nabwo okuwona. Ekirala kiteeke mu mutwe oma takwagala gwamwagala. Wona okiteekamu n'okkiriza ogenda kuleetinga omutima okugenda ofune abakwagala. Takwagala okitegedde? So njagala nnyo ngenda okukubirako nga Guule obulamu bwakyuka n'okusinga bwe buli olabika bulungi. Si oli Guule nze gwe mmanyi. You're looking nice. Thank you, sweetie. Hey, ate ne kagula nakalabika bulungi. Thank you, Ajaj. But me I know one day one time ogenda kumala okkirize omanye nti buno obulamu bwo bw'onoofa togenda kudda. Okitegedde? Obulamu si kitooke nti bw'okitemawo n'oggyako ettooke nti kiddamu ne kimera ne kireeta ettooke eddala. Bwe bugenda buba bugenzi. Ekya don't lose the chances. Bw'oba ofunye omuntu akwagala nga asooka okubeererawo. Don't lose that chance. Olw'abantu abo batakwagala okitegedde? Kati bakuwa amazzi onywe interview ekome wano tetugenda kweyongerayo. Otegedde? Yeah, but I'm fine. Ya buli woba n'obuzibu kubira mami Susan. Like I did now. Kati ekyalo ogenda owummulemuko. Driver wakkubirira obenga owummuddemu. Akirungi olina ne caretaker. Mugambye ng'oli bulala. Oli bulala. Eno ye one mega concert of the year. Kampala gye mutagenda kwerabira. Shiba Karungi, Queen Kama, agenze Rugogo Cricket Ovo, muneeyanziza live concert Friday nya October. Emitwalo ebiri okuyingira byebye emitwalo 5 emmeeza milioni 3. Ono bamuyita mama tusuubira. Ono ye mama Karimunda Pro Max, mulala nnyo mukonko n'endongo kati. Saturday nga 5 October, Colin Hotel Mukono, omutwalo 10 byebye emitwalo 2. Ono ku Sunday nga 6, Maria Frey Masaka, shillings emitwalo 2, byebye emitwalo 5. Zino ze ndaga za Shiba ezikomekereza omwaka guno. Era ajja kulwawo okudda ku stage. Bashibaholics muliwa. Ba team no sleep. Ebisajja ebiwoza Shiba. Obuwala bw'engoye zitusiiwa. Twambala distress. Enkola ya Lakizale. Obuwero yambala kamu ku kamu. Muliwa. Obwana obuva USN. United States of Nigeria. Obuwaza nemala nkukwatako gwe bwepala. Bitegekeddwa Black Legacy. N'ebiwagirwa Shiba Management. Westlake Water. NBS Nafro Mobile App. West Record Uganda. JJ Sounds. Victoria University. Club. Refreshingly different. Not for sale to persons under the age of 18. Airtel, a reason to imagine. Mubeera wano mu luzungu naye osula bulungi Guule. So kati abakwagala okubbukinga ku mikolo. Enamba y'essimu. Enamba y'essimu. It is 0708 M00 200. Tegedde nti njimanyi. Mane mwebale nyo papa mami wabale kumpa mukisa guno. Njagala okwebaza what is this media? Executive media. Executive media and all the management abali ku camera and everyone. Grace can hear regardless we have to move. Okitegedde? Ako kenyini kakozese ng'okagamba omutima. Yeah. So regardless we have to move. Nenzanyo bambi mwebale kwayo budde. Njagala ya shami mwange omunzi wange. Nena yanjagala. Waliwo abantu era abataagalika nga tebesembeze. Ne ate
I think I was different. My number, wabonjagala kumukolo weddings, birthday, everywhere, 0709 M00200. Obaso ogenda kwaliri. Ewa mzee. Nsanyuse nnyo okubeera ku Executive Media. Baba Shamim, kakumenyereko ku magulu, mpola mpola. Nyanza nnyo. Kaakati abagrow bayina sente z'abakyala. Osobola okugenda egwa tayagala loan ate n'obeera nga osaba grant n'obeera ng'obaako ky'otandika okukola mu bulamu. Abakyala tulina okubeera nga ate tukola ne twekulaakulanya. Osobola okugenda eyo n'obanyonnyola ki ky'okola ate gwe atalinaawo oba ng'olina kiwali oyagadde okubeera naye nga kyakusoma osobola okugenda eyo. Bayina eza activities ze bawa abaana abawala oba n'abakyala ne baba nga basoma n'aba nga ate asobola okubeera ng'alina kye yeekolera mu ggwanga lino erya Uganda. Ate ayina omukolo nga weetaaga kutimbira aba Glosh Events basobola okubeera nga bakutimbira. Naawe yeetaaga okubaako okufuna woowummulira osobola okugenda ku Nexo Hotel e Mukono. Erinnya yenze Shamim Mayanja, mwebale nnyo okubeerako, subscribinga, likinga, naye nsaba okubategeeza nti domestic violence waddala ate gyali atatta. Depression is real. Bw'oba osobola okwogera yogera, bw'oba owulira ng'ofa mu mutima funayo omuntu oyo gw'osobola okubeera ng'ate oyogera naye. Be with counselors in life. Buli omu alina by'ayitamu. Ate waliwo w'otuuka ng'ekituufu olina abantu be weetaaga okwogerako nabo. So that is life at the end of the day, but regardless akoogedde we move.